ne maama ne taata bakimanyi okugendayo 80% gabadde maanyi g'amakula okugendayo gye bali mukyalo ebitundu 80 ku 100 abadde Suzan Makula nga yejjira era banna ndi musanyufu mwenna kati mbala bonna abasinga obunyana beegusooka n'abalabye ogusooka jangu nga nti musomanyire ekinsi wanjagala kulikodinga ku YouTube naye ebintu bino bikwataku gwe kambigambe nja biwuliriza tewali anjogerako n'amaliriza bulungi museewo amaasa omanyi lwaki tebamaliriza bulungi nze sinze neereeta nti gundi yakwogerako n'amaliriza bwati gundi n'akwogerako n'amaliriza bwati n'abakyayogera olwaleero buli ekiina entandikwa kiba n'enkomerero mubalinde mulabe engeri gye bajja okumalirizamu omuntu omu namusanze ku kisawule n'aŋŋamba bannange olw'ebigambo byo nyina wentuuse yansoomozeza amazima ga Katonda bye yaŋŋambye nabadde nga awuuza atabiwulidde nga yabijja mu njiri n'aŋŋamba kati musumba pulaninga kulitayalinga naye kaakati ekirungi okuyita mu misingi mpezezaawo enkoko emitwalo 15 naawe giwulire si 15 obukoko si 15 si bukoko omutwalo 1 n'ekitundu enkoko emitwalo 11 nanzigirayo iPod ye n'aŋŋamba ate nze sapulaya wange n'andaga omumotoka obutambuza enkoko n'andaga pulaani ate endala gy'ayina eya mobile hotel ng'olaba nti pulaani eri wala naye nga abijja mu kintu kitono nnyo njiri eno na misingi kaakati nange olumu nali ngenda kutandika nti oba abantu bavuba nnyo ng'abantu ndabekanga buli muntu anjogera bibye naye bulwentanula ebigere bwe nti eri abategeera beezimbye eri abategeera beezimbye era omukadde w'ekkanisa wano enkya tujafuna akakisa tuliteekeko ku TV olabe omwaka guno nga gutandika enjiri nga bwe yasooka ng'etandika yagikwata namba nabagamba bannange ogezezzaako ekintu omwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 guno wadde olina vision eyenkanawa bw'oba okyakola omulimu gwe gumu ogulemedde amagoba tobaliwo kigenda kukyuka mirapini nemba nalemerako nyerebaga nti buli muntu akyusanga omwaka gutandika gugenda okugwako nga ali successful tovanga mu bizinesi okutandika n'ogw'omusanvu gwa 8 gwa 9 gwa 10 tovanga mu bizinesi bagivaamu mu January okola n'enteekateeka December aba baggwako buli kyojjamu tokizaamu January n'otandika n'ekintu ekirala omu ku bakadde b'ekkanisa ebigambo n'abiwulira bulungi alina bizinesi gyeyagala wena gyagenda okutandika tujja giteeka Saturday eno ku TV bweneebanga eggulawo ne butunaabalako akadakiika katono wabeere waayiga togwabo maanyi lowooza bulungi ebigambo by'abantu tebikuwabya the words that you hear those are distractors ngamaliriza enjiri eno njagala kubasaba noonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe omala otya essaawa namba n'okwata ey'okubiri n'olina n'ekitundu ekyokubiri eky'omuntu ayogera ku muntu omulala ofunamu ki mu information yeeyo nga n'ayogera ku mulala tasobola kwogera ku kitaawe tamanyi gy'abeera tasobola kwogera ku nnyina tamanyi kyabeera gye bali muziika tamanyiiyo talina waasula abantu balina ebizibu bingi n'ensimbi batunuulidde bassebo ne bannyabo ng'okyali mulamu ovunaanyizibwa okukulyako okwambala woosula paka kuwabo bali kuziika naye nga tulina gye bakuziika mbula yakulugulo bagenda kulonda basuleyo erusazi oli ku bantu oyogera omuntu yenna mumubuuza nga baaba ayogera ku bantu ne batagera ku Bugingo n'Amakula nti tuleetere ku kitaawo n'ennyoko tuleetere ekyokoledde kubanga tali muntu
bamaze kutuuka ku lugero lwakulabirira nkoko 13 ne baba alabirira enkoko 10 ng'akyasobola okutula likodinga vidiyo enoonya views. Omulimu gw'otandise guba gukubanja okwogera ku balala si mulimu. Mbengayiridde ng'onoonya gw'onoweereza weereza Katonda. Aweereza Katonda tayogera bigambo bimalamu maanyi, ayogera ebigambo ebizaamu amaanyi. Aweereza Katonda takeera ku makya kwogera bigambo biwanula bali waggulu, kubanga abali waggulu obeetaaga, b'oli nabo obeetaaga, abakwetolodde obeetaaga, naye weetaaga nnyo abo waggulu. Mubangulu olinyanga mwene emikono gyabwe gikomaawo nga weetaaga ali waggulu akukwateko okole ki? Oyambuke. Lekeraawo okuweereza sitaani. Ali waggulu oyinza okulaba nga atana bw'omuyita kyonna ky'omwetaagisa olwaleero tomanya lw'ono amwetaaga. Kati nze sitera kutambula nayise ku kisawo lwalumu osobola okumala ebbanga ddene nga sizemu kuyitawo. Naye ne bw'obuuza be natambudde nabo nga tugenda e Rwanda ku kisaawo Entebbe, omanyi okubanga bakuyisawo okuva lw'otandika, naye nga n'abantu be bakuyisaako basanyufu bakuba bukubi nga lwaga nti ayitewo. Nga ne be bakuyisaako ne baga sha nga lwaki atuleeka mulayini, bona baga nti ayitewo. Ne bw'atandibaddewo omukuba nnyambako bano bennyini abali mulayini olyaga nti buli omwanga nedda jangu nomula nedda weyongere maaso, nedda weyongere maaso, nedda weyongere maaso, okukakananga bali nja kuweereza abantu nga mpeereza Katonda, nja kuweereza abantu nga mpeereza Katonda, nja kuweereza abantu nga mpeereza Katonda. Kino kyenkusaba teweegattanga mbanjogerako, tebamaliriza bulungi. Nkidemu teweegattanga mbanjogerako, tolikodinga nayo kantu konna bw'owuliramu alina byagala okunjogerako wendi jangu obimbuulire. Nja kuwa obudde jangu nange musoma nyina ekinsiwa njagala kulikodinga ku YouTube, naye ebintu bino bikwataku gwe kambigambe nja biwuliriza. Tewali anjogerako n'amaliriza bulungi. Museewo amaasa. Omanyi lwaki tebamaliriza bulungi? Nze sinze neereeta emirimu gye nandikoze ngimanyi. Nze nandibadde mulaalo w'abantu nga neenteze ennunda si zange, oba nandibuuza embuzi, naye bwe nandibadde ate mu kibuga muno ngeera bwe ndi mu kyalo navaayo, laba gye ntandikira mu houseboy. Ekyamaanyi ennyo nga nkulaakulanye nali wakusindika kigaali. Sigamba nti abasindika ekigaali mulimu omubi oba abalaalo mulimu omubi, naye ŋŋamba gy'emirimu gyemanyi nti sandifuddemu, saayina bisaanyizo ebintuusa wonjogererako. Abadde Katonda, akyali Katonda, agenda kubeera Katonda, alibeera Katonda, oyo yalinona atwale mu ggulu kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Olwekyo omwo muli mbeerera abajulizi nti gundi yakwogerako n'amaliriza bw'ati, gundi n'akwogerako n'amaliriza bw'ati. N'abakyayogera olwaleero buli ekiina entandikwa kiba n'enkomerero. Mubalinde mulabe engeri gye bajja okumalirizamu. Abo nga mbavuddeko teweeraliikirira. Ate nze nnyumirwa nnyo buli banjogerako manya wali ababongerako. Ekinyiga omutwe ekyennyanja kasita kifuna ekizibu ku mutwe n'ekikira bwe kibeera. Kati mba manyi nti mumwe mulimu bangi be boogerako. Yesu yagamba nti olaba balumbye nze omuti omubisi naye ate mmwe emiti emikalu. Omuti omubisi olaba bagulumbye naye ate mmwe emiti emikalu. So nsaboddemu amaanyi kubanga nange siyinza kugwamu maanyi. Nze nabimanyira, nze nakulira mu bigambo, ngenda okudduka Masaka nzije mu Kampala ntandikire mu houseboy. Ebigambo bye byanzija mu kyalo kojjanga ngamba nti omwana w'omuko nebaza Mukama ekikalu kyonna kati nakirabye kyonna bonna nabalabye, bonna nabalabye, famire nagirabye, Makula namubanjulidde bonna twali atamumanyi. She's such a wonderful spirit. She's such a wonderful soul. She is. Kubanga era
ne maama ne taata bakimanyi okugendayo 80% gabadde maanyi g'amakula okugendayo gye bali mukyalo ebitundu 80 ku 100 abadde Suzan Makula nga yejjira era bannange kozi mbagambye nti basinga owasinga mbeewuunya temupapa kuwasa mbegayiridde ate temulwawo kingambira akuliranye ngambira akuliranye simanyi obasinga topapa kuwasa ate tolwawo omukazi bw'atakukonekitinga akudisikonekitinga for good ngambye eki omukazi bw'atakukonekitinga akudisikonekitinga for good. God bless you. Abakyala bolaba ba influencer asobola okukyayo abewamwe bonna abewamwe ne bagaggawala kidemu omukyala asobola okukyayo abewamwe bonna abewaabwe ne bagaggawala n'ozuukuka nga tekikyakuyamba oba n'otozuukukira ddala neweebaka paka lulyebaka. So Suzan Makula ye yabadde ensonga y'okulinnya kwange ennyonyi ende Rwanda ndaba ekika kyonna ate nkome osenze simanyi kwewakula enjuwezi zirina era nsaba Katonda afunire olunaku mbabuulire enjiri oteekwa kubeera kyoli Mukama akukyuse so si kwefuula kyotali Mukama mukisa nkigambye eki beera kyoli Mukama akola eki akukyuse tewefuula kyotali bw'oba omanyi nti ndi mubi beera mubi Mukama akukolemu omulimu obeere mulungi mpola mpola. Waliwo agamba ensi obutemanya si kyangu abantu beemanyi omuntu anaakuvuma era akugamba tewandindese kubanja kuvuma era Mukama engaliza amaanyi nebaza Mukama yako enjiri yetegerekeka. Waliwo abatategere nti buli muntu yeemanyi buli muntu yeemanyi so nze nga bwe neemanyi mbadde wakugenda nga mpona mponyezebwa mpola myaka gye nakulira ebukojja ekikajja ekiri sina akalungi kenzijukira ke baali bampadde naye mpola bw'obeera n'omuntu asobola okugenda nga bw'aba muntu mulamu omuntu omulungi asobola okuyamba n'agenda nga akulagaweewo ebirungi buli lunaku tuyiga akuwa omukisa Yesu. God bless you so much. Slowly by slowly I'm to that level that now I'm healed. Suzan Makula managed to take me back to my home. Limusani fumena kati mbala bonna abasinga obunyana b'egusooka n'abalabye ogusooka ne baganzi nze naye omukazi Mukama gwe yamba yenna nyini lugendo luno ate papa kizimba mpola paka nga nawe ofunyemu akabuloka mpola kyena bagamba bw'olaba omaze muziga emyaka 15 ng'oli mufungo mukazi waliko ekizibu. Omukazi yazimba enju yakoowe wafunda yalaba abaana bwe bakula yanyigirizibwa abayombera ku mizigo yalaba bwe baliwa susu ku mulyango bakazi mwenja babulira paka amagezi lwe gali bajjira obeera otya omufumbo emyaka 15 muzigo omanyi omwami wange tafuna sente teri mwami atafuna sente olwalo nabo bateziriiwo bw'olwala sente zirabika abantu bagenze ku bitanda ebiri expensive mugenda omuvayo ogattamu nga sente zimuleseyo emyezi 2 zigula poloti. You need to be real helpers. So ndi musanyufu era kyemmanyi ne bazadde bange basanyufu n'abantu beeyo bonna basanyufu. Kino ekyo ekitegeeza kinene nnyo okwagala family kinene naye abavubuka topapa kuwasa netulwawo omukazi bw'atakukonekitinga akudisikonekitinga
abakazi abalungi bangi gye bali nimwe lwakuba mwagala babubina nkikubawo nga bwe kiri obwasantumbwe kuyambe muki wassa bwongo funa omuntu alina obwongo obukujja kuleveemu ogenda mu ndala omusajja ne bwaba naggaga atya bitali mu nyumba omala afuna mukazi nolyoka otegera nti obuliri babwala nyumba ebeeramu akameeza kubeerako akabundula basooka kuzimba wakaawo olaba nga oli mu nyumba nga nkyafu nga tebwewassa manya nti kalonde gwena musajja muno omuyaayi enyumba erina abasajja basatu esobola okumalako omwezi nga teboozanga kikopo neki baluganda sisimule rumira buli muntu agwa ku buliri ng'ente tewali alowooza kumwala otandika okulaba ku sanite ng'ofunye omukyala bane muwase temupapa mukazi sooka omubuuzi olinamu embala y'amagula banika emikono gye waggulu era mukama engalo ez'amaanyi